Alright, ladies and gentlemen, so much welcome once again. My name is the one, the king himself, Ngabuli John of Celeb Jazz Extra. Okubanga mbatusaka molega mwe agaba celebu wanone wali kasavu kanyama Ngabuli John otubatukikola. So thank you so much for subscribing. Watu na subscribing genda wansa oberengo subscribing ku YouTube channel yange oberenga atoyine tafali lyamanyi otade ku bulamu bwange. Thank you so much for the love. Kati nono otalugenda maso sirwa lala lonona waba lutalo lwa mwana mulenzi amanyiddwanga Hajji Haruna mu biru kitooke. Faridah kitooke okitegedde then ne KingSmith ne bakyala ba Hajji Haruna abalala bangi nnyo. Olunaku lw'eggulo oba ennaku nga 3 actually wiiki emu emabega omukyala amanyiddwanga KingSmith yavaayo n'abeera nga ayogera ku nkuba Hajji Haruna gyali amukubamu naye ng'agamba amukuba ebinyuma era bino twalowooza oba abyogeza mukwano oba abyogeza busungu naye twategeera ensonga lwaki omukyala ono yali ayogeza ensi ebintu no bulumi bwe yali ayiseemu ebbanga lyonna ne temwerabira muno yavaayo n'agamba nti nno ekimu ku ebyo ebadde bimunywesa ennyo omwenge tubagamba omukyala nanywa nnyo omwenge ng'ate mukyala wa Hajji si kirala olwa misery ennaku efuga bbiri abadde ayitamu kyekibadde kivaayo nekibanga kikola kimunywesa omwenge guno gonna gadde akola kigwa abadde anywa n'olwensonga eyo olunaku lwe gunagezako nnyo okunoonya ku mukyala amanyiddwanga Faridah kitooke ngono y'omu ku bakyala abakulu aba Hajji Haruna bye yasooka okuzaalamu abaana n'agezaako okumubuulira ebintu bingi nnyo ku lukomo lw'essimu. Omukyala ono agamba muno omwami Hajji Haruna alina omukwano mungi nnyo era alina omukwano guno mungi nga yakakulaba nanzijukiza akayimba ka Samali Matovu akagamba muno omukwano gunyuma bwe guba gutandika sowe gumanyi akakayimba n'agamba naye obuzibu bwe bumu bwokka bw'alina n'agamba muno omwami ono mutuntuzi mukubi w'abakazi ng'awa n'ensonga lwaki akuba abakazi n'agamba muno Hajji Haruna ekisooka musajja ali short tempered era alina obusungu bw'ettumbiizi bungi nnyo n'agamba ye omukolako kantu katono nnyo n'akusabulirawo oluyi n'omunyiza akantu katono nnyo n'akukubirawo tteke n'omugambako ekintu kyonno kasirasibange n'omuwagamba muno n'omubuuza obadde ovawa ssaawa zino olunaku lwa Sande olina kubeera waka n'abaana n'akubirawo ekikonde okitegere n'agamba muno omukono alina obusungu bw'ettumbiizi of which simanyi oba kituufu nange ekyagezaako kinoonyerezaako n'agamba era n'abamu ku bakozi be bakozesa wali wennyininyini ku gundi ku wafumbira emmere muno sometimes nabamanyi bakuba amawulire gano simanyi oba ge yaddayogera bituufu basi bituufu nange yabiŋambye bugambi so nkyagezaako nnoonya Hajji Haruna mu biru tugezeko kubanga twogeramuko ambuulire lwaki abakyala bano bamwogerako ebigambo ebito naye yayogedde ebyama bingi nnyo n'agamba Hajji Haruna oyo gwe mulaba munnange asobola okukulaga laavu asobola okukugulira emmere asobola okukugulira engoye asobola okukugulira ebintu binyo naye kakutande omunyiizeeko katono nnyo oti ogenda kuba oziguddemu so n'olwensonga eyo nkyagezaako Hajji Haruna kyaganya okwogera nange naye nkyagezaako nnyo omunoonya asobola okuba nga mbuulira what is it lwaki abakazi bamugayako ebigambo ebiti ebitasanyusa amatu naye yavuddeyo mu kainterview akamu kenalabye ku channel emu that is ku TV emu yavuddeyo n'agamba muno abantu bamwogerera ye alina famire alina abaluganda alina abako alina ab'emikwano so tayagala mukazi navaayo kola ki kumwogerera kubanga ye ekimugatta n'abakyala bano baana ate abakyala babalabirira bulungi nnyo tabakuba talina buzibu nabo naye buli muntu KingSmith avaayo n'amugaya yagambye KingSmith yeetaaga rehab yeetaaga omutalekoko mu rehab agezeeko okulaba munno akola kiyeetereza because bw'ateetereza omwenge guno ogenda musuula eddalu naye KingSmith agamba munnange akyanoonya akadde kamu mu emitwalo 5 egy'okuba muno asasula rent we era ng'omukyala mama Fina yavuddeyo dda n'agamba ssente zo agenda zimu agenda mu lwakisi obukadde 2 agezeeko okulaba munno amuwonya ennaku y'okuba nga adda ate wa Hajji Haruna n'agamba ne music we ajja kulengera gy'akikwasaganyaamu awo alabe muno ne music we atandika okuba nga akola ki ng'atambula so gega amawulire ebyo ebyama ebimu ku ebyo baabotodde era yayongedde n'okuwotera ebyama n'agamba muno Hajji Haruna tasuula sikaati tiwalabire dde ku sikaati engeri gyali Hajji kyekyamusiramula n'omusiramula era nagaa singa teyali musiraamu singa munnange yagwadda mu bikonde by'abasajja naye engeri gyali omusiraamu abakazi tebalina kulwana balina kubeera nga beeyagala bweyagazi kubanga eddiini mukkiriza abakyala wabanda babana kasitaba nga alina obusobozi Hajji Haruna yagambye agenda kwongera concentratinga ku migaati gye tagenda kubanga awa chance lwaki mulowooza Hajji Haruna akola emigaati because alina omukyala yakulira mukola emigaati ngeri omukyala ono mukyala wa
muwala wa mwami Ntakke omugagga Ntakke omukozi w'emigato omanyi nnyo omukozi amanyidwa nga Ntakke bakery. That's why Hajji Haruna yavuddeyo okuba nga atandikawo bakery because alina omukyala inspiring okukola ekintu kino n'akayimba ke yafulumizza akatonswaza nako yakwogeddeko gamba ebintu bingi bikyagenda mu maaso mu maka ga Hajji Haruna mubiru naye tujja kuba twogera okuba nga tubikutuusaako era nataddeyo double spy kamera bwange wali ku H&M okitegedde wali restaurant esangibwa emakindi awo nja kuba njagala okuba mbikutuusaako naye nga byo Faridah kitooke byayogedde obujulizi bukyavaayo tukyayinza abakyala balala baveeyo bayogere ekituufu Hajji Haruna akuba takuba nze naawe eyo na tujja kuba tubifuna wano wenyini ku Celeb Jazz Extra nange owakabi wamwe the one the king himself KingSmith tovaawo kyobakola kiki kimu kyokka genda wansawo o subscribing my friend kikolere enzenze kanya ka subscribe button oba mundigo okusobola okulaba video eno osobola okubanga ate twongera okuba nga tugenda mu maaso.